Ekibiina ekitwala omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga ekya Uganda Netball Federation kitandise essuula empya n'omugigi omujja mu bukulembeze obupya. Oluvannyuma lw'okufuna obukulembeze obupya mu kalulu akaakubibwa mu mwezi ogwokuna ne kaleeta obukulembeze obupya nga bukulemberwa President Honorable Sarah Kityo-Babirye eyadda mu bigere ya Susan Onek n'abakungu ab'enjawulo ku kakiiko nga Brigadier Flavia Byekwaso, Richard Muhumuza n'abalala. Kyaddaaki bagguddewo amaka gaabwe amatiribona n'ekiteebe kyabwe ekipya ewagenda okuddukanyizibwa omuzannyo. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit, I cut this cake on my own behalf and on behalf of the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Uganda. This will be the home of Uganda National Federation, National Uganda Netball Federation, in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Omukolo ogwateekeddwa kitebe ekipya ku Old Kampala ng'omugenyi omukulu yabadde minisita omubeezi w'ebyemizannyo Anson David Obua ng'awerekeddwako abakungu ab'enjawulo nga Dr. Lawrence Mulindwa, Engineer Ben Misaga, Dr. Magi Kigozi n'abalala mu kuggulawo amaka ga netball amajja. Amaka gano galina ewatuukira abagenyi, abazannyi we batuula, yaafiisi ez'enjawulo, abakungu we bateeseza ne yaafiisi z'abaderegeeti n'ebijjukizo bya ttiimu z'eggwanga ez'enjawulo, era nga minisita yalambuziddwa ekitebe kino nga yagguddewo yaafiisi y'omukulembeze mu butongole. May the office of the President of Uganda Netball Federation together with members of the Executive Committee bring glory and glory to the Republic of Uganda. I therefore cut this tape on behalf of government to represent the official launch of this office. Mu buufu bwe bumu yatongozezza manifesto n'ebendera y'ekibiina n'ebyo ebigenda okukolebwa mu kisanja kya 2021-2025 okutumbula omuzannyo gwa netball ku mitendera egy'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Saika Yasin Sekalala, STV Select, ebyemizannyo.